Eby'Obuyonjo mu kitundu kya Kabaawo Zone Lubaga Division byennyamiza olwa kasasiro ayitiridde mu batuuze gye bivuddeko embeera eno okusinziira ku batuuze bategeeza nti yali esukkira ddala ku yaakaakati nga olumu bano baagwanga ku mirambo nga gisuuliddwa mu kitundu kyabwe olwa kasasiro asikiriza ababi okusuula bye baagala. Omu ku bakulembeze b'omu kitundu kino embeera eno aginenyeza Kcca olw'obunafu mu kusomba kasasiro w'omu kitundu kino. Nze Ahmad Mayambala nga ni defense ku lukiiko lw'ekyalo Omutundwe Kabaawo. Nziwa n'okujjawo batuyolirenga kasasiro buli abajja nga bamusobola omutwala naye nkugambye omuntu bw'alaba enkuba ng'ejja owa toyi n'agita owa kasasiro n'amuyiwayo. Mulimu bano abantu bano bankola mmere yawo Gwa Naggamba ekutwaliyo kasasiro nti yesente mmeka nusu 10 n'omuwa singi 10 n'akwata kasasiro tomanya gy'amutwala era amuyiwa mu mwala ye ekikulu nti afunye sente ze kale tosobola mufolowinga nti kasasiro gwe nkuwadde omututtewa kuba tulitwalinga tumuyiwa sadi zaawo lenga ku road master naye kati bazimbawo ebizimbawo kampuni yazimbawo tewali kasasiro gye bamutwala era otubasanga ekironzi tutambula ekiro tusanga kasasiro ng'ali mu kkubo. Olw'okubeera mu mbeera efaanana bw'eti omuwendo gw'abantu abalwala gweyongera buli kadde ng'okusinziira omu ku basawo b'omu kitundu kino bw'annyonnyola. Naggamba Eri nga ndi waneeno ku Kcca Medical Clinic waneeno e Kabaawo. So endwadde ezisinga zetusinga okusanga wano mainly tudiringanya n'abantu abafesinga malaria alina ku muntu, then sometimes diarrhea, then typhoid, ebirwadde ebisinga okutawaanya mu kitundu kino. Malaria oyo twagenza okuzuula nga abantu abamu n'abasinga tebalina butimba era abantu ogenda bajjanjaba abasinga agenda okugamba mise wakati eri butimba okutegeera ebintu ng'ebyo naye twagenza okizuula nga byebyo ebintu ebikyafu ebisinga. Then typhoid abantu eka bakozesa nnyo obutali bulungi amazzi abantu ge banywa si mayonjo, then n'okugendera emmanju manye emmanju ewalwaza nnyo abantu kati ezo endwadde naye tubakubiriza jasi kwongera ku buyonjo n'okwongera okuzimba obutimba okubeera n'obutimba. Ssentebe w'oku kitundu kino ategeezezza nti yasalawo kunga abantu okukola bulungi bwansi oluvannyuma lw'ekiseera ekigere okukkakkanyako kasasiro w'omu kitundu. Eby'Obuyonjo tugezaako kutegeka ebisomo bya bulungi bwansi n'okuwulirira abantu engeri gye bayinzamu okukozesa kasasiro. Newankubadde nga waliwo obunafu mu kitongole kya Kcca nti bwe tukola bulungi bwansi tusanga ekizibu ky'amaanyi kasasiro okuvaawo kubanga amateeka tegatukkiriza kutya kasasiro bwe tukuŋŋaanya n'okuba nga avaawo agende gy'ayingira. So kitutwalira twalina tukikola wakiri buli mwezi naye Kcca terina busobozi bujja kasasiro yonatwalayo kiba kitwetagisa ssente okuwa ekitongole kya omukilini okusomba kasasiro emitwalo ekiteezi gyalina okugenda kifuukira kya bbeeyi. So netugamba nti kati waaki tusonde amaanyi emyezi 3 twegenda tukuŋŋaanya tukola bulungi bwansi kasasiro apemba. Judith Nabuto, MRI TV.